bakyali bonna naye obwaffe tebukyanywera olw'ensonga bano ba anko balina empisa embi. Lwakuba bo bagamba tebalina bwogero naye abasajja balina empisa embi, omusajja asobola okukola obuntu n'obulira ng'ogenda gw'eddalu. So nze mu bufumbo ebiba bigaanye naddala ebisinza okulemesa omukazi n'agamba kigaanye kankite, biba bingi ate abamu babeera n'obusonga obutono. Naye omusajja bw'azaalanga ebbali ekyo tekikunobyanga muganda wange. Omusajja bw'ayendanga ekyo tekikunobyanga, wabula ekiri kunobya ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko ng'omusajja oyo asitudde omukazi amuleese ewaka mu nju, awo noba nkuwagira vaawo, kubanga bayinza n'okutemula abo abantu. W'ositukidde n'oleeta omukazi guno, omulembe si gwe gw'abajjajjaffe embuno baayitanga abakazi ewaka, baayitanga abakazi mu nju. Ennaku zino abavubuka temukyesobola, temulina ssente, muli baavu. Mutima gwange gumenyese kati, gwe mbadde njagala bunkoze, ye wansuubizanga enkumu, kizudde leeti wali olimba, fyuca yange ogyonoonye, nga temwesigwa mmwe abasajja, kati mbitadde finally, kambite banange byalavu, kambite banange ebyekiyaye bintamye, ndifuna omulala gyali owange yantonderwa. Abalungi abali ku Life Experience Uganda mwasibye mutya bassebo ne bannyabo. Nze nno ababuuza akamanya n'eddoboozi, nze Asha Naava Namatovu. Ndi musanyufu nnyo okuba nga olunaku lwaleero ndi wano mbabuuzaako ate ng'okuweereza tusinzira no ku Silverback gweno munnange yeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa jangu oyitewoko, ate ng'olunaku lw'Emande babeera ne pizza buy one get one, n'olunaku olwokuna babeera ne pizza buy one get one. Ate nga n'abaana Avazibiti munnange tebabasuuliridde, gweno munnange omukyala ayagala okutambula n'omulembe olabike bulungi, noonya ku Avazibiti bakola makeup, bakola wig, bateekako wig, bateekako kwegamba ebiri mu beauty, noonya ku Avazibiti bagenda kuba bakufefeta bakuyooyoota ate nga ovaawo onyiridde. Omanyi balina motto yabwe egamba look good feel proud, look good feel proud. Woowenze waliwo agatambula ku social media, omanyi buli yafumbirwako yakimanyi, oba buli yaliko mu relationship yamanyi kye yayitamuko. Waliwo story y'omukyala gwe nalaba yavaayo okwogera story yali about mu bufumbo bwe. Omu n'avaayo n'agamba temunyigiriza nnyo basajja, nammwe muba n'ensobi zammwe. N'esitole eyo nagigyemu ki ekyokuyiga? Abafumbirwako nkimanyi mundaba, mukimanyi nti nno eriyo abakyala eyo mu bufumbo abanyigirizibwa, naye ng'aliwo olw'abaana, aliwo olwannaakola ntya, abantu bajja kunsekerera, bannange bannansekerera, kugamba ng'oli mu bulamu. Ye bwe nva mu bufumbo buno nzizaako ki? Eriyo omuntu akyali mu bufumbo olw'ekyo. Obufumbo bugenda kwettira mukwano. Bannange mu nsi muno buli omu anoonya ssanyu na mirembe. Buli muntu anoonya ssanyu na mirembe. Funa soulmate wo akufeelingisa proud, akufeelingisa okuba omukyala, akufeelingisa okuba omuntu nga naawe okiwulira muli n'ogamba yes, ndi loved, banjagala, njagalwa. Naye obeera mu bufumbo n'otya okubuvaamu ogamba banandaba batya. Ye wenna abuvaamu n'atandikira ku ki? Omanyi mu bulamu bw'ensi tutya okurisikinga oba tutya okufeesinga ebibi. Ate nga mwattu nno tetwanditidde. Ova mu bufumbo obwo yesu oyinza okubeera, omanyi bw'oba wakava mu bufumbo bizibu bingi by'ofuna, naddala abantu abaanobako mukimanyi ekyo. Bw'oba wakava mu bufumbo ofuna ebizibu bingi, naye era omala n'obeerawo era omala n'oguma. Naye bano tetugenda kubeera mu bufumbo nga tunyigirizibwa, tusirike tusigaleyo, ne wemba wampeta. Bannange tetugenda kubeera mu bufumbo, tunyigirizibwe tusirike tusigaleyo.
mukimanyi nti eriyo omusajja akubisa empisa temuyomba naye nga tayogera naawe takunyega bagiyita psychology ng'ajja kubisa yokka ojula okugwa eddalu tayombye kati nooba waliyo okubeera nga muyombi wabeera nga muyombi osobola okumanya ki kyategeeza na speaking out n'ogamba ono kasita ayombyeko kino kitegedde kyabadde ategeeza neri omusajja nga tagenda yomba naawe wabula agenda kubisa mpisa. Bannange siriti mu bakazi siriti mu basajja bati abasajja balina empisa embi. Omusajja nga yakooye akubisa empisa embi akulaga tayogera naawe nakulaga talina budde bw'onooyomba nno ne weeregera kusime n'okola zi voice note bw'ozisiimula omanyi tulina ogomuze bw'osiimula bw'odiriitinga message nakulaga talina budde mu bannange kiyinza okuluma ne kikulumya omutwe n'ogamba bannange ono omusajja kiki oba mukitegeera. So ensonga ezimu naddala about bufumbo buno obufumbo tebulina formula teri nti luno olukireeta ekituuka gundi wabula obufumbo banneetulekere Katonda ate nabagambako wande buli muntu wano ku nsi naddala ffe abakyala eriyo omuntu nga yatonderwa kufumbirwa nina mikwano gyange nga ye obulamu bwe oba essanyu lye oba obugagga bwe bufumbo eriyo oli nga teyatonderwa mbuno agenda kujja ku bugagga mu bufumbo nga tagenda fumbirwa eriyo oli nga tebakimuteekako nti kyakufumbirwa beba bagenda nga tagenda beerayo. Eriyo omukazi tukuze tulabyeko famire nga bakuze ne bbaawe bakaddiye ne bbaawe naye ab'ennaku zino myaka 3 obufumbo tubutabalamu butabaazi tetubunyweramu nosanga oli nga wa myaka 7 myaka meka akyali ne bbaawe gwe yatandika naye bakyali bonna naye obwaffe tebukyanywera olw'ensonga bano ba anko balina empisa embi lwakuba bo bagamba tebalina bwogero naye abasajja balina empisa embi omusajja asobola okukola obuntu n'obulira ng'ogenda gwe eddalu. So nze mu bufumbo ebiba bigaanye naddala ebisinza okulemesa omukazi n'agamba kigaanye kankite biba bingi ate abamu babeera n'obusonga obutono naye omusajja bw'azaalanga ebbali ekyo tekikunobyanga muganda wange omusajja bw'ayendanga ekyo tekikunobyanga wabula ekiri kunobya ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko ng'omusajja oyo asitudde omukazi amuleese ewaka mu nju awo noba nkuwagira vaawo kubanga bayinza n'okutemula abo abantu w'ositukidde n'oleeta omukazi guno omulembe si gwe gw'abajjajjaffe embuno baayitanga abakazi ewaka bayitanga abakazi mu nju ennaku zino abavubuka temukyesobola temulina ssente muli baavu temukyasobola kuliisa bakazi bangi okugyako omuntu ng'alina mu kasente ke kati ositula omwana wa bendi omuteeke wano oba oleese butemu waka so bannange obufumbo tebuliiko formula buli muntu w'owulirira emirembe w'obeera neeguba mukwano gwo gw'owulirira emirembe gw'oba obeera naye bannange awantu w'otalina mirembe tobeerawo beera awantu ng'owulirirawo emirembe beera n'omusajja ng'omuwuliramu emirembe beera n'omuntu ng'omuwuliramu emirembe bannange tuleme kweteeka ku pressure lw'abantu ekyo nkibagamba nnyo naye ng'obufumbo omuntu togenda nyigirizibwa ku sayidi naddala ng'oli mwami onyigirizibwe oba banandaba batya ate mu abaami temubirwamu naye naddala ffe abakazi tukirwamu nogamba waye kantuule ate n'alagawa kantuule olw'abaana kantuule n'afuka kantuule naye mukwano gwange w'oba onyigirizibwa ng'olaba tolinaawo ssanyu moving on vaawo buno obulamu bumpi life is short bw'onaddaawo nga kwegamba otuuke n'okufa nga tofunyeeko ssanyu mu nsi kyova olaba obwanakyeyombekedde bungi because of men basajja mu abasinza oleeta obwanakyeyombekedde muyisa abakazi bubi mugamba mwe temulina bwogerero naye ng'abasajja mulina empisa embi eri abasajja abakuba nsaba Katonda oyo amutwalenga wala mbeera n'omuvumi naye nga tonkuba kuba buli lw'onankuba onandekera nkovu nze nalinako gayibayida we nina enkovu yiye era buli lwenyitunako mpulira obusungu yali mulwanyi alwana naye nga nno ekimulwanya nno gyekiri tekiriiyo lwaki navudde waka naye nga teyampasa just naye girlfriend naye nina enkovu ye kubanga ye yali mulwanyi bayira we ebintu ebyali nga bya bulwanyi era nagenda okuwulira story n'omukazi gwe yawasa lumumbu yamukuba eriiso n'alijja mukugamba omuntu omulwanyi taba mulungi buli lwakuba akulekera obuvune ku mubiri gwo n'akulekera enkovu so omuntu w'owulira emirembe w'oba obeera bannaye buno obulamu bumpi abantu bafa
obeerawo nga towulira mirembe na muntu, omuntu akustressinga, twakumalako emirembe muteeyi, move on, kite bannaaye, tetugenda beerawo. So bwetyo bwe tubeera n'oku Life Experience Uganda, ate nga nnyongera okubajjukiza tubeera wano ku Silver Park, ekifo kiri ku Salama Road. Gwe munnange eyeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa, jangu otuulewoko, ate nga olunaku olw'Emande babeera ne pizza buy one get one, ate olunaku olw'Okuna era babeera ne pizza buy one get one, ate nga munnange ali ku kamera ye Prince Liam wali eri ku TikTok, munoonyeeko Prince Liam official, atunda ebyomubuliri, atunda bedding, ebyomubuliri, amasuka malungi, pillows ennungi, towels ennungi, osobola okumunoonya ku TikTok n'omugamba owaayi twalabye otunda ebyomubuliri, kwegamba kisobola okudesigningira ekisenge ekyo nekirabika bulungi, n'oyagala delivery asobola okukuleetera, ate mwino oga jangu okinkolereko ekisenge kyange. Neti n'azipanga lumu nno mbanyumiza kinagulako kaali katimba kaali kagundi tekanema kupanga. So yes, so machi mattress protector gwogezesa bwetyo bwe tubeera ku Life Experience Uganda, mubeere bulungi, bye bye.